ekigenda mu mabanka mwakirabye ekibba ssente mu mabanka ku akaunti zaffe mwakirabye akatambi kankuba kyeyo munnammwe gwe babbye miliyoni 131 mwakalabye wano wembuuliza igwe ateeka ssente mu banka okakasa ezizo onoozisangayo nga gwenkuba kyeyo ye gw'olowooza baani abali emabega w'okubba ssente z'abantu ku akawunti kubanga kano si ke kasoose bino twabiraba dda okuva omwaka oguwedde abantu nga bakaaba bankuba kyeyo bakomawo ssente nga mu banka tekuli ne tugamba oba bafamire be bazibya kyokka nga bayina risiiti munnange ne bafundikira nga bakomyewo okubya eyo nga ssente nga bwe babadde bazisonda nga teziriiyo kitegeeza kiyinze adita subscribe nga ku YouTube channel yaffe eno kwata ku kade buli video gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo tokoma okwo neetaaga okomentinge gy'okoma okukomentinga manya endowooza yo nga gwe subscriber oba nga gwomu ku bammemba b'eno channel katugendeko mu katambi ka muganda waffe akasaasaanidde ku mikutu gya social media nga alaajana olwa ssente ze kati nno wuuna omala okukalaba okusalawo kugenda kuba erigwe era otandika okuyiya mu bunnambiro era nga we weebuuza igwe ali eyo ezizo ziri seefu oba nedda katugendeko mu katambi ate era tukomewo Lwaki teziriiko? Lwaki teziriiko? No. Sina okubanga kweziriza. Ayina saving yokka. Tena kabayo money. Tena nona bigakawo. Tena bazijjeeko ku saving. Tena zibankinga nakula Sente zange nzibankinga wana muzimbe. Lwaki kawunti eri empute? Lwaki eri empute? akatambi ako mwenna mwakalabye lwa nsonga kabaddeko ku mitimbagano amaziga mangi eno abantu bakaaba abantu bafiiriddwa ssente zaabwe naye bannange buli wendowooza ku bulumi bwempitamu eno nga noonya ssente saagalayo kumbikira kwonna nti ku akawunti tekuliko ssente zange saagalayo kigambe ekyo kukiwulira yadde awantu wonna nti ku akawunti tekuliko ssente zange ku banka zino zetwesiga buli lunaku engeri gye bajja nga batukaabiramu tukole akawunti nabo ate n'obeesiga n'oteekayo ssente bo ne bazitwala bannange baba batukoze bubi bannange baba batuleetedde ebizibu bannange baba bagenda tusigamu emitima emibi bannange ssente nga zimenye okukola bano abantu kyonna kye batandise nze ngamba bandibadde bakirekerawo mu bunnambiro obubbi bwa ssente bwandibadde bukuma bannange batusaasire obusente bannange tubukolerera tutuuya n'okufuna obusente buno nze ngamba bandi tukwatiddwa ekisa wabula ng'ate ebintu bino tugenda kuddayo ku bitawe byatandika bitya byajja bitya ssente zitandika okubula ku akawunti omuntu ategeera atya piniyo n'atandika okugenda n'abanga ajjayo ssente zo n'atandika okuzikozesa tugendagendako mu ndowooza y'abantu ku ki kye balowooza ku kyokubbibwa ssente ku akawunti tugendagendako mu katambi k'omwami Kasuku owulirize ye omulanga gwe kikyalowooza ku nsonga nga zino ez'okubba ssente z'abannayuganda ku akawunti katugendeko mu katambi ka Kasuku tukawe obudde ate era nako tukomewo tubeere nga tukongerako alabye omusajja mu banka emu ng'agamba bamu miliyoni 10 obuzibu bwe tulina abantu tebakyalina nsonyi tetukyalina na gye tukuba mulanga nti yabaamukolako abantu bali mu Uganda wano ng'oli akunnyonnyola nti abadde mu banka n'atambula emyezi 8 ayagala kukomyawo obukomya luli edda baagamba nti banka zabbanga nga buli lunaku ogenda ku akawunti y'okuvuddeko 2,000 nusu 10 bwe batyo oba okitegeera kati baatandikidde eddala ennene bannange ffenna ngejeko kujoze kamili nimugaba nimfunya ka message ngamba nenjikuba njikuba maybe wade wensonga maybe simanya machine yakoze bichi maybe system wade yetereza ngeno kulanga bazizi zako ngamba bakwanga sifuna ka message ka okitegedde bali bajimaze so basabo ne banyabo abali mu bank muntu yambe sigenda kwogera nti bank eno oba bank eri naye fenna actually ebintu ebimunze kyenyagala okugamba abantu nti buli lw'oyagala okukola ekintu lowooza ku munnayuganda munno ensi endala we zitusingidde sister
Ositegeera buli lw'oyagala okubba miliyoni 10 z'omuntu lowoozaamu nga miliyoni 10 ze babba zizo oba okitegeera buli lw'oyagala okugaana okuwa saaviisi ennungi eri munnayuganda munno lowoozaamu nga tokyali mu kifo ekyo nga gwazze mu ddwaliro oba maama wo nga obulwadde bumutwala afa n'ogamba ali ku reception n'akuzza mu birala kirowoozeemu kuba bannaaye abantu bakaaba kyenkunyonnyola bannange omuntu yenna omukulu Ramadhani Gobi aba Bank of Uganda please pick interest naddala kuba kati social media tugirina tukubira enduulu please pick interest buli we mulaba omuntu aleekaana nti bamubbye yes yamala kulwekanira ddala ne bamubuzaabuza n'aleekaanira ddala katebeza kasuku esente oziddusiza babbi waka mutute mu banka ayi ne bazibbirayo kuba kati abantu bebaneekyawa that will also be a different story aye tutandika okugamba abantu balyanirule abantu sibala tebaagala mmanya so ngate ebintu ebimu tuba tusobola obihandolinga so omuntu yenna ali mu bank katandike kuba bank siba manager they are just another lot of idiots okitegedde bank owners ba body chair buli woolaba nga oli acomplaininga vaayo buuza noonyereza omusajja akunnyonnyole kuba tasobola gandi sente zaavaako buvifwa oba okitegeera find out and see how you work upon it. Then abali mu Ministry of Finance, abali mu Bank of Uganda regulator. Tuleme kwesulira gwa nagama olwokuba omuntu gwe babbye tebamubye miliyoni 10. Eyo miliyoni emu emitwalo 5 ate sente nyingi nnyo ku ye okitegeera bannaye mu economy gye tulimu kati okufiirwa miliyoni 10 nga tebazikubyeko gyewadde otambula mu paaka oziterese ku akawunti ne bazikubbako bubbi bannaye ekintu kirala oyo y'omwami Kasuku ye yabadde ali mu katambi ako ng'ayogera ku nsonga za ssente bannange kana akatambi ndi mukakola naye mpulira n'omukka tegujja mpulira nga n'okusasisa kubanga nze ssente we zintuusiza nze mmanyiiwo ssente kye zinkoze nze mmanyiiwo abaana bakoze ebintu bingi nnyo ne Bulaaya mulimu abatandise okwetunda ku bakama baabwe olw'okuba baagala bongezebwa omusaala mulimu abayingidde ebisiyaga lwa ssente mulimu ababbye lwa ssente mulimu bannanga abakoze ebintu bingi nnyo okufuna ssente mulimu abatunze ensigo zaabwe olina agenda ku makya n'atundako ensigo emu ayongeze ku ssente olw'okuba ayagala tuuka ku biruubirirwa bye kati mmwe we mutuula eyo nga mmwe mulowooza ate muffe kuzikola muffe ze tumaze okukolerera tuzitaddeyo ku akawunti ate gwojje oyooleyo buyoozi without giving us an explanation without asking without inquiring without asking banga kiffe lye tugenda okukozesa mu ssente zaffe olw'okuba gw'oli mu bwetaavu n'okwata bukwasi ssente n'ozigyayo n'ozikozesa nze omutima guŋŋamba there are big people behind this theft there are big people in our government behind our theft, behind money laundering, money swiping from our accounts. Nenge kigendererwa kyabwe ki katugendeko mu katambi wa bino gye byasookera tumale tukomewo ate era tufundikire video eno. Eno banka mugiraba gye ndimu bannange mugiraba banka eno mugiraba babba miliyoni zange 10 miliyoni 10 ndi wano nkaba sente zange olabako omuntu n'omu ono customer naye mumulaba bamubbaka mu kitundu mumulaba laba omuntu gwe bampadde mbuntese tunula mu kamera boss bampadde ntese n'owa security mbu yagenda okunyamba okuzaako sente zange mumulaba obalaba bwe batya kamera obalaba naye mukutwegayirira okola akaunti mu banka eno boogera bulungi ndi wano ku head office Equity babo baneekweka baddukawo babo balaba baddukawo buddusi okiraba ekyo sente zange baneegayira bulungi okola akaunti Equity Bank branch Kireka abalina okunyamba baddukawo buddusi yeno banka
gye batwegayiriramu to opening up accounts. Okiraba sente ne babbamu bubba. Bano badduka. Mubalaba. Yeno Equity Bank gye ndi mu head office. Babba milioni zange 10. Baganye okunyamba, baganye okuzaako sente zange. Babuza. Poliisi ebamanyi, kooti zibamanyi, emisango miyitirivu. Okiraba ye Equity Bank. Era woba olina sente mu Equity Bank, kino nkikugamba muna Uganda, kwata sente zo oziggyemu. Genda okwate sente zo oziggyemu. Babba milioni zange 10, bambuzaabuza, tebankubirangako simu n'emu, kamera bagidduka buddusi. Badduka buddusi ndowooza obalaba, basembera oluggi ne badduka. Ye Equity Bank Uganda. Ebyo byonna byasookera eyo. Akatambi ako nga bw'okawulidde eyo gye byasookera. Omwami owo yavaayo n'alabisa banka emu eya Equity Bank abasinga gye mwetanira, n'agirabisa okuba nga bamubbye miliyoni 10 ku akawunti weddu. Abantu abasinga bavudde ne bagamba this is diversion olw'ensonga ezimu ezigenda mu ggwanga, baagala kujjawo kiri ABCD. Era abantu abamu ne batugamba tetulina kukkiririza muno omwami ebiki byayogera. Banka neva neweereza statement yaayo ng'eyogera ku ABCD nawate bagenda okuba nga bakompasatinga mu omwami this and that. Wabula ate nze nga adita ekintu ekyo kisobola kibuusa maaso kubanga tukirabyeko, ate nga si gwe gusoose. Abantu bangi nnyo waliyo n'abo abatayina mulanga batasobola kuvaayo. Waliwo omukyala eyavaayo bwe yagenda nga alwazizza nnyina n'agenda ku banka gyeyo sente, n'akeera ku makya n'agenda mu banka gyeyo sente n'asanga ng'eri empty, nga miliyoni 5 tayinayo yadde 3,000. Ate era kyekimu kyekigudde ku Equity Bank, ate era nga luli kyali ku Equity Bank. Nze adita nafiirwako nange ku sente, wabula nazifiirwa mu Bank of Africa. However, nti mine was understandable, nti bazinzibako nga ndi abo. That was understandable. Muntu n'ateeka mu kakiipo mu ATM, ntaddemu pini njagalayo mitwalo 2, ye bwe yakomawo yayingiza mu buyingiza nga zonna aziswipingako. Ekyo kisoboka. Wabula ate ekya Centenary Bank kyo kitukubye ekikwe. Bantu mu aba banka kike mutwagaza, mwagala kuleetera abantu kutemula, mwagala kuleetera abantu mitima mibi, mwagala kuleeta genocide mu ggwanga lwa nsonga wotandika okuzanyira ku bantu ku sente z'abantu just like that. Obanga guddewo olutalo. People are ready to do each and everything to save their money. People are ready to fight so that they can get their money. Chovola ebizibu bigenda otandika mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Yenza Shula Adita kandowooza ki kyolowooza katambi kano nga weyambisa comment section. I'll be ready waiting to read or go through your messages. Imbagala nnyo. See you in my next video.